nnyo manyi byobonye manyi byo mama nyabo kansirike naye nga tuvuddeyo tuzze mawulire amalala ga mwana muwala wakyali baby pulira nga muga nti baby Gloria nanga yegwe baby Gloria nasekawo kale Gloria naye gwe tumanyi nga baby Gloria omwana ono yavudde by the kati saa zino yakuze kubanga yamaze ne high school agenda ku campus so ebintu ng'ebyo omwana yakulidde ddala naye nga tannakula nnyo ate bannaye tannakula nnyo naye nga yakuze kuba woweza emyaka 18 oba olinawe so yatudde ennaku zino bambi abuulirira ne bawala banne nabaga bannanga abaana musome ate oba osoma tosomera muzaddewo weesomera kubanga bw'ogaana okusoma munnange bw'otuuleka gwe oba otudde si maama future ebe ekunyiga enyiga gwe tanyiga maama so bane musome teyakomyeko nayogera ku bintu bye bamusibako olubuto naye bane abantu mwekaza mwasibako omwana olubuto ne mwogera bino bambi ng'omwana akyalina under age naye nabyo yavuddeyo n'abegako nagamba mu bigambo ebyo mwayogera byamuwa amaanyi ng'omwana n'amanya nti erinnya lisobola okugwa mu lunaku lumu so omuntu oba olina okwekwata obulungi oba olina okwekuuma yayogedde ebigambo bingi naye nga bambi ayogera bulungi era owulirira ddala nti mwana akuze so soka owulire ku bugambo buno tomanya BBS roundabout zibeera sawa 10 mpaka 11 za kawungeeza Jackstar Tashabi. So this time around included the beautiful baby Gloria. Is it baby Gloria? So kubuze kwatula ku BBS Telefina roundabout. Yes, makuna msiza wena batula ku BBS Telefina. My name is Gloria Mlungi Senyonjo. Yes, I'm happy to be on roundabout. Gloria, obulamu buli butya? Bulungi sebo, bulungi ddala sebo. Okyasoma? Namaze high school ninza genda ku campus. Abaana abangi bafunye embuto nga bali mu holidays. Mu holiday nenkake si holiday nti bali mu luumula. Abangi bafunye embuto, abangi bawuguddwa bagenze mu bufumbo nga tebanaba kwetuuka. Okikoze otya okubanga gwe weekuumidde waka mpulira nti gwe tova waka weekumira waka mami ate mami omumanyi gamba nti bwobeere waka kyemanya aliko zinembwa okikoze otya? First of all, abaana abato balina okujjukira their goals in life, their dreams and their principles, like bebaagala mu bulamu bwabwe okulaba mu bulamu bwabwe, then ne bamanya their priorities. Ndoza bamu babasomera bazadde baabwe nebeerabira nti no, it's my future. If I do anything wrong now, nyiza obutaddeyo ku ssomero, nyiza okusigala ewaka for some time. So I think abamu beerabidde and then bali idle. Jukira, an idle shop. It's what? An idle what? An idle mind is the devil's workshop. Yes, kadnoza bali idle temptation nyingi nyo balabanga they are on market, you know, and yet they forget that these things are temporary. Emabega kwa twawulira nti Gloria bannange ali lubuto. Gloria ku myaka gye obuto oli 18 not so. Ne bagamba nti Gloria ali lubuto. Nitugamba ensi yonna negamba nti banne Gloria banna abadde atya. Ebintu ebyo obiyiseemu otya olwokubanga okyali nti gwe at least brand okyagikuumye? Yes, first of all ebintu ebyo binyambye okulaba that your name can fall in 1 minute. Nebinyamba that first of all eno yo yali tabloid nga si kituufu ne kati wewe kibeere kituufu, you know. Nojobako munakayimba? Yes, nakajjamo akayimba naye tekinyambye okubeera nga neekumana nnyo because buli omu alinze when you're making a mistake, you know, for it to be true boogerere ddala. Yes. Nga baagala boogere. Yes. So kati gwe obulamu buno obutambuza otya? Nga tujjeko nti bw'oba togenze mu kuyimba, bw'oba togenze mu studio, ewaka obeera okola ki, bw'oba toli waka obeera wa? Mwemba siri waka, first of all, mali sigenda nnyo bweru, but then kati nti lockdown same, you know, I go out with maybe my friends once in a while si buli kaseera, ne at home. Mbeera kola ideas zange, I'm seeing new things, byenjagala okukola, byenjagala okufuna, you know, I try to keep my mind moving. Sikubeera nga ndi oh my god, I'm bored. Obulise tetwayine mwana muwala Kaloriga. Kale embeera ye wetwogera nti embeera ye tisi nnungi gyali mu of now. When you meet her, kiki oyinza omugamba essaawa eno? First of all, Carol Luyiga, chinjagala omugamba nti no, don't give up. Mistakes happen. Tewekomerera. Don't nail yourself on the cross. Ogambe banange byange byagwa, you know. Yakola KFC yafuna sente at a very late age, you know. Era togwamu maanyi, sigala ngo chasing your dreams, sigala ngo, you know, okola. Somehow something will come out, you know. Togwamu maanyi ogambe nti no,
wano wenna okubeera kansigale wano nakola kino nakola ensobi nakola kiri. Don't do that. Your time ya pity yaggwawo. Now it's time to move forward and do something better about your life and work hard until you make it. Baby Gloria, a message to fans wabakulabe essaawa eno Kasembayo. Bafani bange mwebale nnyo okunjagala n'okutwagala ffenna. Thank you so much for loving us. Thank you so much for supporting us, for being there for us, for always waiting for what is new. And we love you too. Mwah, mwah. Ha, mwah, mwah. Watch it. Anyway, you know. Ngawo nga tuvuddewo era nga story yemu tuli ku by'abaana bato